Muzeeyi golaba oyo mu katambi munansonyiwa okuseka. Muzeeyi golaba oyo mu katambi anoonya mukyala wa kuwasa, anoonya mukyala wa kuteeka mu maka. Muzeeyi golaba oyo ali mu myaka nga 9, ali myaka nga 9, naye golaba oyo ekisooka tawasangako ekyo kimu. Muzeeyi tawasangako, ekyokubiri tazaalangako era talina mwana ku nsi. So anoonya omukyala gwagenda okuwangaala naye obulamu bwe bwonna bwonna obusigadde ku nsi ng'alina oyo omuntu we Solomenti. Muzeeyi anoonya mukazi. Emyaka gya muzeeyi gye yeetaaga wakati w'emyaka 18 ku myaka 20. 18 ku myaka 20 nendoza n'oba na 25 tewaba wabi. Muzeeyi aba asobola okukola ki? Aba asobola okuwasa. Kati gwoba oli wano ndaba muzeeyi wandibadde atulisiko omwewangulira, era mu maaso awo ngenda kujja ne lisiti ey'abamu ku abo benjagala muzeeyi ono yeewangulire, ate temunyiiga. Ate muzeeyi ono ssebo alinamuko ku ntondo ne ku gundi ne ku mampaati. Ayagala ssebo mukazi nga wasomako, tayagala mukazi wa mu kyalo. Ayagala omukazi nga mubugumyeko ng'alinamuko ku nnoni. Oba oyina masters, oba oyina degree ki, muzeeyi akwaniriza. Kale n'oba wakola mu senior 6 musobola okuba nti ate mukikwasaganya kubanga oba mubugumyeko. Ne bano bannakoma mu P3 sima P5 simanze ndi wa kya 7 mwe tabaagala. Muzeeyi anoonya mukazi wa kuwasa. Kati gwoba oli wano ndaba nga naawe onoonya musajja wa kumala naawe obulamu bwo bwonna bwonna obusigaddeyo, muzeeyi wandibadde omunoonyaako. Kakati bwe tumala okulaba muzeeyi ono, nina wano abantu benjagala okuwa muzeeyi, era ngenda kujja n'amannya agaabo muzeeyi kwagenda okulonda. Katulabe muzeeyi tukomewo ne lisiti yaawo muzeeyi kwagenda okwewangulira ekijuujulu. Naye wanaaba afunye well and good, temunyiiga. Sipo Michael Uganda YouTube channel holi video yiyo jimpereka like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane muzeeyi ono ayagala mukyala wa kuwasa, tawasangako, talina mwana ku nsi, ayina ebintu bye, naye ayagala omuwala nga wa myaka 18 okudda waggulu. Ku myaka 18 paka ku 2 tayagala asukka waawo. Muzeeyi weeyogereko. Tola salaamu abantu bakuyogera awa. Assalamu alaikum. Oyagala mukyala? Nze Twaha Serwadda. Yeetagisa nfuna omukyala ng'ate wa kitiibwa Janna Jalaalu. Ng'ate alabikako ya Rabbi. Ate ekirala ng'anakuwesa kitiibwa ng'amanyi nti nze namujja mu bakadde be. Otyo? Ekirala ninako obwendi tulaga lusina bwagana nnyo okweralaasa. Naye ebirala munnange bigize tujja kubikola nga kyekyo. Naye nga kikulu wakwatako ku nnoni kuba tuyinza okukola pulaani ezo. Okay. Yasomako ko? Nibo banga yatuuka university. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzeeyi! Muzeeyi agambye ayagala omuwala nga yasomako, naye ayagala kuwasa tawasangako, tazaalangako musajja wattu, atandika butandisi. Salamu alaikum. Kakati muzeeyi mumwewuliriddeko bulungi nnyo. Muzeeyi anoonya mukyala wa kuwasa. Ekisookera ddala muzeeyi taliiko nkaayana. So bw'ofuna muzeeyi oba olonze ekyapa mu mannya go. Ekisookera ddala agenda kuwa amaka, ogenda kuba topangisa, mugenda temusula muzigo. Muzeeyi yazimba naye wa mu kyalo. Eky'emyaka mukiveeko. Mayi waliwo olugero lugamba nti enkulu tenywa. Enywa nako obuwala mubuleke. Kakati muzeeyi ono bw'oba omufunye okyolina omanya nti muzeeyi tagenda bbaako nkaayana. Ate laavu y'abakadde mugimanyi, abamu mwali mubaagaddeko abazeeyi mumanyi laavu y'abakadde weebeera. Kakati muzeeyi nga nze wano nina mikwano gyange gye njagala okulaba nti oba muzeeyi ono giyinza okubaako, giyinza omubudaabuda. Simanyi nina basisita bange wano, simanyi muzeeyi ono oba basisita bange bano bayinza omubudaabuda. Trophy seeker, muzeeyi ono omulaba otya? Guggwa trophy seeker, muzeeyi ono omulaba otya? Muzeeyi ayinamuko kayum, ayinamuko ku ssente, ayinamu ku ssente, akugambye ayinamuko ku bintu bye.
okitegeera tali bubi nga bano abavubuka be mwesibako. Joanike official muzeeyi omulaba otya guggwa amalayo Catherine Nansereko kiri kitya muzeeyi abimala abikola kiri kitya Catherine Nansereko bano nno bensoma baganda bange basisita bange temunyiiga muna okwagaliza si bulwadde okitegeera Alieti ogamba otya muzeeyi omulaba otya oyo muzeeyi omulaba otya oyo myaka si kikulu kasente kye kikulu asobola okukulabirira asobola okukulabirira Namata Pride how are you kakati bw'oba olidde erinnya lyo tonyiiga ndi mu kukwagaliza nga nammwe bwe munjagala nange bwe mbaagala nsazeewo bwe mba ndabye opportunity eno ereme kutuyitako ng'ate waliwo abantu bemmanyi Serungo waliwo gwe bayita Serungo erinnya ppanvu naye yeetegedde Serungo muzeeyi ali atya amalayo olina obbanga wasomako olina obbanga olinamuko ku bitabo olina obbanga wakoma okutandikira ku senior 6 okudda waggulu ku zi universities masters be baakazi muzeeyi baayagala olina obbanga omalayo Seithani naawe nkimanyi oyinza obba tolina musajja muzeeyi omulaba otya muzeeyi guggwa kale kakati bw'oba muzeeyi omusiimye noonyaako ku nnamba yange mugimanyi mwenna oba commentingawo mu comment section mbu am interested nsobole okuba nti ate nkutuusa ewa muzeeyi ono gy'ali ensonga mutabisobole okuba nti ate muzikwasa bukwakku katogona ddookooli ensonga z'omu kisenge ezo mujja kulaba ezo zo siri sure nti muzeeyi temumukutula ate naye ezo zo mujja kulaba onaaba weetuukiddeyo ojja kulaba oba muzeeyi ensonga azimala azibba wali budinda oba nedda so eyo yo muzeeyi commenting nga interested awo tulabe ng'ensonga zino tuzikwasaganyiza ddala bulungi. Shani Vlogs, how are you? Muzeeyi omulaba otya? Muzeeyi guggwa. Shani Vlogs. Bano bensoma nno basista bange naye njagala tulabe nga bannange muzeeyi alinamu kasente. Wano tubala ssente. Tuli mu kubala ssente. Muzeeyi alinamu ku ssente. Temwesiriwaza. Shani Vlogs ogamba otya muzeeyi guggwa. Gwoba omulaba guggwa. Ani omulala gwe neerabidde? Waliwo abantu wano bemmanyi besaagala ku kyansi eno kulekawo. Waliwo abantu besaagala kyansi eno esuule. Ani omulala gwe neerabidde? Mrs. Doreen Lutaaya. Ne Mrs. Doreen Lutaaya ali singa oyo kweri? Olaba yetekako aka Mrs. Doreen. Oyo katusooke tumukubemu ttooki tulabe. Ayinza obba nga ali tekenyi. Mrs. Doreen Lutaaya. Let us make our research and we see whether she is single or not. N'oba ng'olina omusajja oyinza obba nga gy'oli toli musanyufu naye nga muzeeyi bw'onaaba onobye eri ogenda kujja wa muzeeyi buli kimu kibe nga kitambula taratibu. Ndowooza kyekyo muzeeyi
mulina mu 5 amwetaaze oba oli interested muzeeyi yoyo anoonya mukyala wa kuwasa era nange mbaagaliza CEO Michael Uganda YouTube channel koli mubali kuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo mbere bulungi peace and love